Kayembe okutuusa akagolunaku olwaleero katandikira ku Canaanland Makerere Kikoni omusumba Aloysius Bujingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International gyasinzidde mu kusaba okubadde olunaku olwaleero ne yeebaza nnyo Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyamuwadde. Agenze mu maaso n'amuziniramu era ne yeebaza nnyo abantu abagenze mu maaso n'okumusabiranga mugonvugonvu kyokka n'abasaba okwongera nabo obulamu okubukwasa Katonda. Libadde ssanyu ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani mu kusaba okwaleero era abakkiriza bakubye ettendo nga basinziira mu maka gaabwe ku mikutu gya Sorot Media. Oluvannyuma lw'omusumba Aloysius Bujingo okulabikako nga mugonvugonvu sabbiiti ewedde olwaleero akumyewo mu maanyi era alaze kyalinawo mu mazina nga yeebaza Katonda. Omusumba Bujingo nga yegattiddwa kabakkiriza ababadde ku mikutu gya Sorot Media beebazizza omutonzi olw'obukuumi nga bayita mu nnyimba ez'okusinza. Omusumba Bujingo ajjeeyo obukodyo mu mazina ng'atendereza Katonda olw'okukuuma bannayuganda. Yeebazizza bannayuganda n'abakkiriza bamusabidde ssaako abo bonna ababadde batambuza obutambi ku mikutu mu gattabantu. First and foremost, I want to thank you for praying for me. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala essaala, mwebale abeekolamu omulimu gw'okusaba n'okusiiba, mwebale ababadde batambuza obwo bu TikTok nga mutaddeko ebifaananyi byange nga musaba essaala. Simanyi Katonda yekka yasobola okubansasulira. Katonda abampeera empeera ennene, nange nandibadde ndi mu abo abaziikiddwa, naye nnyimiridde okwebaza okugamba nti thank you Lord. Abategezezza nti embeera eno terina kubatiisa wabula balina okugikwasa Katonda kuba yagimanya nti yakubaawo nga ffe tetunnagimanya. Katonda gwe tuweereza asobola okutuwonya mu bunnya bw'empologoma. Katonda gwe tuweereza asobola okutuwonya nga tuyisiŋŋanya ne kofini, tuyisiŋŋanya n'abafudde. Abafunga babadde tubeera nabo mu nnyumba, abafunga tubadde tubeera nabo ku mirimu, abafunga tubadde tubeera nabo buli wantu wonna. Ne kituuka okuba nti kati buli kaseera olinda okuwulira bwe bagamba nti waliwo afudde. So nga naawe ekibasse, nga naawe kikunoonya, naye n'oguma ne weesiga Katonda wo, era ne kituuka okuba nti kiva mu nsi ng'okyali mulamu. Abasabidde omukisa n'abakubirizwa okwekuuma naye bakulembeze Katonda mu buli mbeera. Abamu tulina obujulizi obusingako ku bw'abalala, twandibadde bafu naye tuyimiridde kubanga Katonda tumwesize era naye asindise malayika we n'atutaasa. Twogera bye tulabyeko era twogera bye tukulabye, bye tuwulidde, bye tukutteko. Twogera nga twogerera mu confidence eyo. Mwannyinaze n'abo muganda wange ali eyo yongera okuzimba enkolaganayo ne Katonda. Nebe bitakwatako oliwulira olunaku lumu nga bakubuuza nti Katonda woyo gwowerezanga omulamu yasobola okuwonya mu kaseera akazibu kali. Bibadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani erisangibwa e Makerere Kikoni mu kusaba okwa buli Sande. Byatumwebaze Godfrey, Sorot TV, Omunya.